Maziga na Miranga Enock TikToker eyafira e Dubai gwe bakasuka okuva mu kizimbe kya 12 mpaka wansi bibino mbikuletedde n'ensonga lwaki baganye okutuwa omulambo gwe wamu ne bagana n'okuta Abannayuganda abamukuba paka we bamukasuka kuva mu kizimbe bibino mbikuletedde kale nga bwe nkola afa onokwanda boyuji ka video madden sabo kampeleka like kalenga kasotambula katukeri omuntu yena yandiyagadde kumanya kweno information nadala abaana nadala abantu abakwatagana oba abantu family yani eya Enock akoze ebintu si birungi wamu ne family z'abaana abamu bebakwata banji nnyo Abannayuganda bebakutte eyo shalja naye era nga mbikuletedde maaso ogenda kubanga obamanyi Calvin Kayanja ayina kyabagamba wamu ne details endala kale nga nyongedde okujjukiza Hajimiti walinnya okulombereddwa gwe nanga olina ebizibu namba eri asembeyo 15 mu inboxing ku WhatsApp ajja kuba akuyamba ate aba international conference on health newborn and child health nabo we balinnya obagamba tino wono oyagala genda Canada toyina conference kwesa conference yabwe namba yange eri asembeyo 151 inbox ya ku WhatsApp ajja kuba nsobola okuwa namba yabwe oberenga we registeringa okwegendera ewa Canada okukuba ekyeyo kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agaleero omukulu Enock yafira e Dubai olw'obufere bambi ebibye si birungi omulambo gwe bakuganide abawarabu bakyagamba nti bakyagikolako investigation cause bagamba nti oyo Enock yali amaze mu Dubai banga ddene nnyo era nga yali yafuuka dda resident mukitegeera kale balina ka residency ke babawa naye era nga ebibye si birungi wenjogerera saawa zineno baganye okuwa family y'omulambo era waliyo n'Abannayuganda be bakwata mwezo skandu abamu tebakuba jasi baaliwo nabo abo bemulabaawo babakwata bonna saawa zino wenjogerera poliisi eganye okubatta so engeri yokka ey'okuvaayo tulina okubasabira era nga tulina obbasonderawo ekibanga kisoboka nga olinawo ogomanyi gwe bakwata kozi zino ensonga zitagala kutuuka mu bafamily members kozi baganye n'okuwaayo amanya g'abantu osegera jasi bakuwa ya amanya ga family yo yokka namba n'okuba namba egi emu yokka kati gwe wenanga olina gomanyi manyi Enock namba yange eri awesembiyayo 151 eri 075148751 inbox nga ku WhatsApp ngomanyi family ya Enock muntu yenna kozi zino ensonga zisaana okuyingiramu mpaka munda mu byenda okitegera ekintu ekyo kozi oyinza obiremerawe bati nobisidikira ino information nga bambi tomanyi nawe kijja kutuukako anytime from now nawe ne babeera nga bakola ki nga nawe kikutuukako family yo nawe neekunoonya nga tekulaba okitegera ekintu ekyo soko kansoke kamberekereze ne video ya Calvin Kayanja wamwe waliwo ne details mu maaso awo zogenda okubanga olaba ezigenda okukuyamba gwe nanga oli eyo ngoli mu kiyumba obanga oli Saudi Arabia kale soko olabe kana katambi berenga komawo n'ebirala ekyennaku ekiriwo ku nsonga z'omukulu ono eyattibwa Bannayuganda mu ggwanga lya UAE nti eggwanga lya UAE liganye okuwandinga over abo abeenyigira mu kikola kino be bakwatako nti abakulu babadde basaba nti abantu bano bajje bavunaanibwe waka kubanga amateeka ga wano go weewaawo masaamusaamu eri eddembe ly'omuntu naye mu ggwanga lya UAE singa bakwata ng'obujulizi weebuli ossa omuntu oba ogenda kuttibwa abakulu bano bagamba nti Abannayuganda be baakakwatako abasukka mu 15 bavunaanibwe mu mateeka ga UAE kubanga emisango gino bagiddiza mu UAE bagiddiza mu Dubai wadde nga ekikolwa eky'obutemu bakituusa ku Munnayuganda munnaabwe njagala nfune bulungi ntegeddeko nti ekikwekweto kino kikyagenda mu maaso Bannayuganda bangi abakwatibwa ne basiwa ku fayiro eno wadde nga tebeenyigira mu kikolwa kyakutta muntu ono ffenna twabiraba bulungi Abannayuganda bakwata bo gwe bayita agent ne bamucunya mu kamera n'obujulizi bennyini be babuweewaako era nga be bamuyina mu ngalo ne video baziraga nga bamukuba bamututte mu nnyumba ekyaddirira kwe kutulaga omulambo gwe nga gwebase wansi bo ne bagamba nti omuntu ono yeesudde okuva waggulu n'agwa wansi bwesangeyo yabadde mu mikono gyabwe nga ne residences zaalimu n'ekizimbe kyabwe na buli wamu wonna nga baali bamuwambye kyenkakasiza ddala kigenda viirako Abannayuganda bangi n'abatamanyi ku nsonga eno kubeera ku fayiro eno
mujjukira amawanga gano ng'aga UAE gatukoowa dda. Cases nyingi ezibadde zibeerawo ng'omuntu okukukwata n'enjaga ne bakwata n'abalala basaalumanya okwagala okukendeeza ku muwendo. So mu mbeera eno yonna nkimanya Bannayuganda bangi mu UAE mwina obusungu, naye amateeka kintu kikulu nnyo, njagala munfune bulungi nti oli asobola okukubba oba okufera mu UAE naye gwe bw'omutta oba okoze ekibi ekisinga ye kye yakukola, kubanga eno mada bw'otta omuntu mu mateeka ga UAE, Dubai, Abu Dhabi bakusalira bwakufa, tolina kirala kyonna kyowoza. Olwokutaano ensingo yo eba eri ku ttaka. Ntegeerekese bulungi baganda bange. So Dubai erina poliisi, n'abasinga ku mmwe be nnalabye mu butambi musiiba mutugamba nti Uganda terina justice, mwegomba nnyo amawanga ago. Lwaki temugezesaako ku poliisi zeeyo? Ddala omuntu nga bwe mwamuneetinze n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka, n'asalibwa, n'akwatibwa, n'avunaanibwa. Lwaki oyagala okutwalira amateeka mu ngalo? Kituufu kye yakola ekyokubba omuntu yenna si kirungi, naye gwe bw'omutta, yes, kati sente azikuddize nga mulambo. So kutwalira amateeka mu ngalo kibi nnyo okusinga ebintu ebirala byonna. Kati baba banja bulamu bwa muntu, obadde okyabanja passport, simanyi obanja sente, kati bakubanja bulamu. Era omusango bwe gunaakukka mu vi kube baakakwatako ne bagenda okukwata, bugenda kuba kufiirwa bulamu. Naye kino njagala kinenyeza nnyo embase yaffe nti mwe abatakoze kimala. Abantu bano okutuuka okufuna obusungu okutuuka ku ddaala eryo ery'okutta omuntu munnaabwe, it is because abamenyi b'amateeka beeriisiza enkuuli mu UAE, mu Abu Dhabi, mu Dubai nga mmwe musirise. Teriyo lunaku lwe mukwatagana n'abantu bannammwe ba gavumenti zinnammwe aba Dubai kulaba nti abantu abamenya amateeka, abalimbye abantu emirimu bagombebwamu obwala n'okuvunaanibwa. Bantu bangi abali ku Baniasi, ku Unioni, embase bemumanyi obulungi nti baferebwa nga n'abaabafera beeriisiza nkuuli era beeyagalira mu Dubai. Temuyambye ku bantu bano banaku. Abantu ne bafuna obusungu ne batuuka mu mbeera ne batuusizaawo sente z'abaana. So ngenda kubamba wa details n'abantu bwe baakakwatako kyanonya details ezo bazimbe mu full details tumanye waliwo be bagattako obugasi ku keesi oba kituufu be baakutte be bali mu kikolwa. Because videos tuzina bulungi abamuwamba ne bamucunya ne baerikotinga bo bennyini ne beewaako obujulizi bwe babeebavunaanibwe bagende babanje passports zaabwe ne ssente omulambo